Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jack or no sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira tekijja kukisoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Your salary this month. Okay, that's your salary. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you so much. You're welcome, and thanks also to you for the good job that you have been doing. Thanks so much. Yes, madam. I'm go. Now you can get back to your work. Thank you. You're welcome. Oh, she's happy, and I'm happy for her. So everybody's happy. It's all good. Kukwata bintu obijja wano obiteeka mu masiri n'ebyoza kufumba kugamba kulongoosa kubuguma kuga nikansasula abasente. That's good. If someone is doing a good job and she's serious, she needs to be paid well, and that's the right thing to do. She's doing a good job and she's making a good money. So all good, and I'm happy with her. Batuusa sente nifanye sente batuusa naluma nange nfunye sente enzungu zino sizikwata nakusibwe buli obwafu obwekika gubana gunene bwegutite gwina namakulu nange sente enzungu batuusa kiro sikitegeera butegeezi kati ntandika waliyo box teri box eno ntandika kati ngenda simanyi senga mali kit wetegeke kuba kati sente zo nzifunye kino kibayita sente kino kibayita kola sente kumune tofix wayagala kuba maze akuletera buzibu gwe bayakuletera buzibu abasente mama abasente ba kati nno njagala mbeera omukozi awa essomo buli mukozi yennaani nti si buli mukozi bano babosi batubuzabuza nga bagala okufuna okutwaliza ebigendera byabwe mbuno balina kutwagala buli kimu nakikuyigiriza wekikola emmere yonna anko badde oŋŋamba mbadde nkugamba nti banno bagendayo bano bakwagala wani bagenda ne babanga bakwagala obalumya bani sibitege osobola okukola sente zo n'obe wakaawo mu mirembe ng'oziterese ate nga toyagadde nanyini maka kakati naye nze si bwendi ekyo si kyenkwagaliza madamu ledi togezako nakunzikakkanya owulidde togezako nakunzikakkanya kibono bali ludda wa namukadde nawume bali toswadde kugamba nti ono omwana n'abeera atya wademu okunkwata luyo obafala nga ndifala nekakati gyendosanambwe kakati abadde wenanyirakula kakati mbadde ng'oteesa oteesaki bwe nakuteeka mesu mbadde nali nkwejjako musanga mulina yivu ne mutukwata
mwana we ya murumuntu ndozo bada wewe ngamba kukuta mugongo uzibale kuto tusokukida ono bawo munange musera bili botali yangwana yakona mukujukuju munyinyo okweba mafuka muchala tete yike wangamba akankutenye ono bawo yali akankutenye oli yali ageza agera abantu uliriza tebinna gwali kulika ngati nkoza mangi muchala nkuze ntegera namukase ngambole gwayegere ngeri kasijenkuze tutandikirawo kakati yesawo mukwate mwe bitu byamwe mutambule mu mukwate vile ngo musajja boy nana gezo kwate yakati osetino toti ngene mwe dokusana ndado moyo mwana gokuliza wanu utansana mugambe toti echo kivude munze toti ngene mutoswade na muyadi moyo mwana gokuliza wanu makago ate kwata nisokole Tukwata bikukola kulakadije ekyo kivude munze kada agambye ati zekyo mama yabadde kingambe Naima, kumyaka jogo omukazi omukulu wenna emyaka gyenkulabamu dada naawe okyakola ebizo byekisiru ebiti bona bwetulerende mu maka ate ko mututangira mutabani olina anagezi bwe yali akukwana nagende yatumanza okujja kati olwatwadde wandabyeko oyo kalina okukakafu kwega mama nkwewuunyiza era nkutumya nga sikutegeera nange nkwewu okumanya nkwewu kyoliko tokimanyi era kikyoyagala tokitegeera nze omuntu omukulu osobola okukwanira omukazi gwotomanyi bawo oyo kizo kiki kyesaakunyumiza kweyo omwani ogwo wana ennyigo we saakugala nti namusibako ebikolokomba alyoka atambule nti yali agudde mu lusi ne bamunyunyululayo gwotokimanyi kakati ogenda onsibasibako ebibozibozi buyinza otya okuneregamu naawe ate naawe onswazizza nnyo kati mulinga abagamba nti mwagala era kungoba wano gwayinza okunsibako nti oli nkwanidde omwani oli omwana akyali muto mugamba nti ati oli katikwata oli omwana muto gweyo wamwagala olina emyaka egyo nkukolimire ofana olubuto nkukolimire osale ebiwongenekwa nkukolimire ofana olubuto nkukolimire osale ebirema nkukolimire osale ebitasiru kikole kuwange atwagolere mukolimire wano bwewayagala bibintu binabigundi bitusimanyi bikwiriza nalero ebiri makomera nzanya bikwanira bwotolina magezi sakunyonyola oli musiru natolina mugongo ddala bugamba nti mama wange tasolako katika amaviiri bugala ati mwanjagala tokugenda katika ngende maviire sagala bintu genda opakinga ebintu obudde mulina butono bambi mulina butono munviire katisenaafe ekyo kimala munviire oba mufuna emotoka epakinga bintu emepitwala oba mugenda mumbeera kisagala kumanya mama mwamanyira nga ndi awusigalo ne mwagala okukola buli kyemwagala nayagala n'okunkwata aido wali nga sindaba kutegeera ne kakati muddemu mummanyire asimba amannyo ddemu antuleka ngambe mbwe simanyi biki mama tunakomawa genda okwate bawo oba muteekamu kiki omuddemu omuse gw'obwenzi lwaki omuntu omuleka neyeronera omuntu gw'ayagala mundeka ekisere bwe kirina ntikwanja kwefunira omuntu gwenjagala muneekookerako nnyini mama ye bannange okumanyiraga ate bannange abasajja tebagadde bakazi balinamu kasente yenna ali wano asimba amannyo sebo amererako amagega mbe kakati engeri gyewali obutala kakati okuze olowooza abakozi tetuli bantu ajja nno okuneekulira mule wabula mwangu obudde nina butono aye newe mbalina wabbasonyiwa naye kati ate ono omusajja kammanyidde akati kikyaliwo kubanga mbaddemu ekisasa neŋŋamba bambaleke mugire nga mbeerawo kubanga singa tannatuusa kukola kikubeera nga ajja mwene ennyumba naye kati ono kansimbiddeko amannya mmeerako amagego its high time fulume nga nkyaliko n'akamwenyumwenyu kubanga bwennanyika temujja kukyagala temukisussa bannange bwe batyo bwe basanga omwana w'omuntu ng'ali awo yenna bambi ali mu mbeera etaliimu kubanga bamulaba ali mu mbeera embi ne bamukozesa ekintu olw'okubanga ye oli kyayagala onnakikola mu butayagala ataasa omulimu abakazi bangi abaana bawala bangi bali ku mirimu bali eyo naye ng'engeri gyeyafunamu omulimu mukyala bwabwe kunnyonnyola okaaba amaziga kyova ola abakazi tugumira bingi naye bakyala bannanga mwenna bali muyiga okwemera ku mazima yimirira ku magulu go ekintu nno kisigale nti nno balekerawo okulowooza mbu omukazi bw'agamba nno abategeeza yes kubanga omusajja ono si bamukaliramu okubeerera mu ntandikwa kati bwe bwanneeyonera talina nansonyi kubeera nga nakati alaba nakyuka naye era akyalimu eyo embeera y'okuŋŋamba ekyo buli mukozi ali eyo olina omuntu katonda gwe yakutegekera muleke kulumba maka g'abantu kulumba malogo abakazi bamalirira abakazi balogo kalowooza okwagala bba wannaumwe n'akoleka ng'oli kyekimu essomo liva okuva olwaleero tujja kubayigiriza teri bye tukwata bwannayivu teri bye tukwata mbulakwali tulina kye tumanyi katusooke tugende munnange ebintu bisigale tunabinona oluvannyuma tunabinona enja nga tufunye we tubiteeka kuba obudde bugenze sirina kugenda kussa bintu nkwegayiridde maama oyogeranga agamba nti nze ndi wakubeera wano mbafuukira asikaali w'ebintu byammwe sibeera wano si bwe njogedde
era mufuluma nange nfuluma oba ofuna bambi kati simanyi ate asikaali yambwe ate mbeereku ekyo ate simanyi biki mufuluma nange nfuluma ennyumba ngenda kugisiba kati simanyi kyotegeezako ku ebintu tulina tugenda beteeka ssaawa eno nkwegayiridde ebintu tugenda bino n'enkya nga bifo tobituuza mubireke mujja twala ennamba yange bwe mulifuna obudde bw'okwagala nfuna engeri gye mbayambamu okitegeera naye kati nze obwo obudde sibuyina mbw ate simanyi otubeere bayo tujja enkya no nina problem I'm a very busy lady by the way ndi busy kati anti genda opakingesi genda mwanguba hurry up budde nina butono yayimuka bambi nyangwiza wadde simu zivuga njagala genda mirimu mingi nduddewo nnyo bannange mwanguwe bange njagala balaba nga mufuluma obulungi kumusagala kumbuzaabuza teri byakutukwata wa aido nti omuntu oli mu mbeera mbi omukozesa ensobi gy'atalina kukola mujja kakasi gavumenti nekyuka ng'eriko yali erowooza yeribeerako paka kyuka munnange bantu bayiguyisa obulungi abantu okalya ddakaddadda toyinza kusiga kasooli naye n'okungula mukiire omuntu n'otugabisa abantu bwetubadde tugende omwana tubadde tumubembereza nga tumukwati toka olyawo oyogera ebintu ebitayita kati tugenda musula kati mulagawa temungoberera tekangende kulwana sirina muntu gweŋŋamba nti ŋŋenda naye nga kiyamba fofona kiyamba kakati watwadde kikuyamba musigale ani yaŋŋambye ebintu ebyo ngende mbimu ng'ani yagambye sigwa biŋŋambye oli mwana muto nze nali sigamubeera gyali mutubireke ndeka ntambula emirembe tekakunda nkomerekereza kalukali maama kankubuulire nze sikyayagala mboozi zo oziyita mboozi nga bino kuwa bisaanudde sikyayagala mboozi nali siganyi tobaako nakyo ŋŋamba ebyo bintu obadde ojja obiŋŋamba ebbanga lyonna buli kaseera obiŋŋamba bintu biki byebadde kugamba ngeri genda kukwanira n'oyo gwoyo kati kamusibiremu kusigale temujja noleka amakaago nga yobeera nti sigaago era maama ebisinga bino kubireesi tugende